Ssebamala emu ku basajja abaali mu kampuni ya Zimu we yakolera erinnya abaali ab'amaanyi. Ku lwaliro omubaka wa Parliament nkuwaniriza ku BBS telefayine yaffe. Sooka obuuze ku munnayuganda akulaba. Nkulamusizza. Nsaasira okuba nti nno nina bye mbadde mmaliriza nentuuka mu kaseera kano n'enguudo zaffe ozimanyi. Naye mu byonna nzikiriza mbuuze ku bantu b'e Bukoto Central n'ab'eggwanga n'okwebaza BBS omulimu gwe mukoze mu bantu baffe okumala akabanga TV eringa empya naye amaanyi geyina mayitirivu nnyo eringa emazeewo emyaka 3 esinze n'ezasookawo tweyanziza nnyo tweyanzeege omulimu gwe mukola mu bannayuganda. Nsaasira abo bonna abafunye obuzibu obw'enjawulo abafiiriddwa kati obusaanyi bwazze nabwo buli mu kulya mwanyi buli mu kulya kasooli gavumenti egamba terina ssente watuli mu gavumenti kyeno sente ziriwo sente ne wezibula nsaasira abantu bonna abali mu makomera abali mu malwaliro n'abali mu mbeera naye era nsanyukiramu n'abo abafunye ebirungi era abakoze ebirungi era abazuukusa olunaku olwaleero okugenda okukola budde bwa kukola omwezi tuli mu Gwakusatu tubulako Katonda okutuuka mu Gwomukaaga tubabuuze mukozeewo ki naffe bamemba ba Parliament mu Gwokutaano tugenda kuba tuweza omwaka nga tuli mu Parliament. Tulina obabuuza mukozeewo mutubuuze mu mwaka ogusoose ku byewasuubiza kiki kyokozeewo awo wetuli. Weewaawo Engineer Richard Ssebamala twandooza tetuddanga mu kusinkana okuva walondebwa y'omu ku basajja ndooza abasanga akaseera akazibu issue ye yali eyagala okufaananako eya Kalungu East omukulu yasooka naga naye akantu kange bakabbe naye waliwo owakanira nga tokyalina naffe nange abantu tebatamanya actually nti nange bandopa mu kooti abantu tebamanya kubanga omusango gwange oli bwe yaloopa bagenda okugukebera nga teguliimu nnyo nga waliwo nedda nga lwo byataatuukiriza abantu yaloopanga muntu n'olw'ensonga yali yeetaaga emikono 5 ate emikono 5 gyali tegiwera nga signatures yazifoojinga n'ebirala bingi okukakana ng'omusango wa kooti egugobye ate yaguteekayo leeti osanga balaba kukakananga egugobye osanga balaba naye ng'era waliwo akavuvuŋŋana wakati wange ne kooti egyo emyaka tegifoojinga naye kitalo asiye yali aloopye ye oli mulonzi yaloopa ku lulwe. Kitalo ekya abadde speaker wamwe kitalo nnyo kyenyiza mu byobufuzi muganange era mwabajja eno gye tuli sijja kulinnyayo tomanya kubanga muzimu gukukwata nange naye simanyi nti nojja kuva mu engineering gwali muzimu gubeera nga noweetamwa nogamba bannaye embeera eno nina kyensobola okukolawo nogamba kangende mpeereze eggwanga naye kyemundabye mu byobufuzi nti abantu boogerera bannaabwe ebigambo bingi nnyo ffe ababaka abapya abaali tebakolangako n'Oulanyah tetumanyi nsonga lwaki twali twamukyawa nga tetunaba nakutuuka mu Parliament. Bwe mwali temunatuuka mu Parliament nga tetunaba nakutuuka mu Parliament nga bamwogera ddawo yayisa bintu bya Museveni oyo mukono gwa ddyo gwa Museveni oyo kino kirwe kiti era wabaawo bw'olaba Oulanyah omanya buli kimu kigawo omanya Museveni alina kyazza okuyisaawo biki ne tuteeka enneenya kulaba nti actually Oulanyah nga tanaba naku bino byonna bitugendamu nga tonana bitunuulira mukulu Museveni yali ayisewuzzaawo ebintu bingi nnyo ate ng'abiyisaawo nga kadaaga yeki nga ye speaker ekitegeeza nti okujja kwammwe mu Parliament so bwe tujja mu Parliament omulundi ogwasooka nkubuulira mazima omanyi waliwo abantu abasiiga akaziga ate ebintu ebimu ne batabyogera ababaka bwe baatuuka mu Parliament naddala ab'opposition abasinga bajja kubanga njukira NRM yo 7 ku buli 100 tebadda 7 ku buli 100 tebadda kaaba kasuka akamyufu kaabwe so ne basigala nga abantu abasigala mu Parliament ku mulundi ogwaliwo basigalamu nga 10 ku bantu 529 kwaliko nga 10 kyokka ekyaliwo mu Parliament be bakadde nga 12 kati bano abasigadde bonna bapya kati jjukira kati bajja okukampeininga mumwe nga campaign wozimanyi ono asiga enziro nakola biki onakola kino mu lutalo olwaliwo wakati wa mukyala Kadaga ne mukulu Semujunganda ne mukulu Semujunganda
so kati buli omu ayogerera muno ayogerawo na kino ayogerawo na kino atekawo propaganda atekawo nziro atekawo ki of course ne mukalulu kange ka byalimu banga lero boddayo erukodde nobabuuza nti tulali wano nga babagamba Ssebamala teyeronda nga temwagala kumulonda naye kati nga yazimbyewo omuzikiti olwekigaya kyendegeeza are we up to service delivery twagala buweereza okitegedde ono temumulonda teyeronda naye gwe tunuulira buweereza ate nga nakyo si kituufu so kati Oulanyah tetwamumanya era ne tumutya okumala emyezi nga 5-4 mumulaba ng'omulabe wamu tumulaba nedda nga tumuwa budde era nga bwajja tumuwa naye bwe tugenze nga tumulaba nga azze mu plenary ne tutandika okumusembeza bwe tusembezezza Oulanyah tugenze okulaba nga ate Oulanyah musajja mulungi akaseera ke tumutegeeredde ke kaseera Mukama wamuyitidde nga abantu batandise omutegeera bwogenda mu ofiisi ye kyanakola nti ye kyatakola nti nedda bwogenda n'omugamba n'ensonga bweti ne bwetingira sente ati osobola ogireeta bwoti oba bwoti regardless oba kuba government nga tafaayo n'obeera nga tolina n'obeera oyagala kuyingira ng'ogenda mu ofiisi ye yagamba baba bakati bakola appointment mu ofiisi ye bw'otuuka ali oyingira buyingizi ne bw'abeera alina abantu bameka ne bw'aba nga waliwo bano baminisita abataalondebwa kubanga aliwo baminisita nga tebawabuuyi nga wakiri amuvaako nadda ku ggwe memba wa palamenti yalondebwa era ng'otuukawo Jacob nga ye mutu akwata essimu ye nga otuusewo n'agamba nti wadde ogamba nsonga ki ya luguudo luddawa minisita ono kamukubire n'amukubira ng'oli awo n'akugamba nti si buli nsonga nti erina kugenda ku fulowa ya palamenti abadde mukulu yagamba si buli ensonga ze tuleeta ku fulowa ya palamenti zibeera ezo ensonga ez'eggwanga ezitedde eggwanga ku bunkenke ezikoze si buno obusonga bwammwe mu constituency naye kino ebyo osobola byogera ne minisita n'okimala luguudo n'alukola tuleetaga duteeka wano ku palamenti buli muntu okujjako nga luguudo nti kuva Masaka kugenda ku Mutukula boda to boda kati awo Masaka Mutukula luleete tulwogereko batulire sente naye luno zino ez'omunda mu constituency genda oyogere ne minisita ng'oliweka genda oyogere n'ekitongole ekikwasibwako olina obuyinza bw'amaanyi nnyo genda oyogere ne UNRA gendayo mu UNRA gendayo mu WACS gendayo mu kyoyogere nabo bagambe buno oluguudo mu lukole baluteeke mu programu ekiganye kyoba oddereeta wano ku fulo naye wano tuli mu palamenti nga ya ggwanga ensonga zonna ze tuleeta za ggwanga kyobula nga agamba nti wewabeerawo ensonga tugambe yebbeeyi y'ebintu ow'eggulu bw'agireeta n'ow'ettololo n'agyongerako kati ate gwe tunowootagyongerako minisita akwatibwa ku ekyo aba agenda kujja agitegedde atunnyonnyola ffenna amateeka mugakwate mu ngalo mubeere ge gabaleeta mubeere nga mugamanyi mubeere nga mumanyi ebiragiro bye tutambulirako mu palamenti tubeere kwegamba tugenza okumutegeera nga Mukama atamujjulula ndine Honorable Richard Ssebamala owa Bukoto Central Parliament y'eggwanga engineer tukyatunuulira obulamu bwa Right Honorable Jacob Oulanyah eyavudde mu bulamu bw'ensi ng'enaku z'omwezi 20 omwezi oguwedde ogwokusatu okuva nga 2 paka kati taziikibwa leero tuweze ennaku 18 enkya tugenda kuweza 19 y'omundowooza ku bantu abasinze okulwa nga tebannaziikibwa mutereka ki abayisiraamu ndowooza bafe naye babikyusa n'abayisiraamu simanyi n'abayisiraamu kati ogenda okulanga omuyisiraamu ajja kuziika nabo tebakyaziikirawo nasanze mukwano gwange naŋŋamba mwe mubeera mukaaba ne mukaaba paka ffe abo baba bakuziisa eddofa 10-12 n'ogenda webale nnyo tugenda kuwummulamu kati nnyo bwe tukomawo tugenda tunuulira kubanga challenge ebaddewo naddala ku babaka ebigambo ebibaddewo ku babaka abapya naddala nga bagamba nti ebbanga ettono lye balabye Speaker Jacob Oulanyah ng'akubiriza palamenti zibadde 7 ng'olega nti nasobola okwogeramu emirundi 3 nasobola okwogeramu emirundi 2 in comparison kirungi nti we bamanyidde omukadde we bamanyidde n'omupya basubira nti palamenti egenda sigala ng'etambula kyekimu oba balabawo embeera yakyekubeera tugenda kukomawo n'okwogerako omukulembeze eggwanga bwe yabadde kololo omwabadde n'okutegeeza ku bulamu bwa Jacob Oulanyah ng'otunuulira n'abamu ku baministers abali mu kabinenti ye naye ng'oga nti ono teyeetaaga kubanga kakkanamu n'afuna keya ye kubanga waliwo n'akatambi akaali katambulako mu ku banene mu ggwanga okuva mu Northern Region lwaki President talaba mwami ono n'amuwummuza bambi tali mu kumumenya katukomewo